Webalire ddala munaffe ali ku Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo tubala kati ssaawa busaawa okubanga tutuuka ku lunaku mulindwa olwa Ssekukkulu abasinga lwe beetegekedde kwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde ku lunaku luno olw'okunanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'e12 omwaka 2020. Tugenda kulaba bingi wabula ngenda sooka nkuwa ebikulu ebikulembedde agabuutikidde nkomewo nago mu bujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu agabuutikidde. Ebula essaawa zokka okutuuka ku Ssekukkulu tukuleetedde akayisanya akali mu lufula ez'enjawulo. Bagamba ogumwenya badduka buddusi. Tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno. Capt Mukula ayanukudde ssabasumba ku by'okwongezaayo okulonda n'amubuulira abantu bayiye omusimbi mu kalulu kano. Gavumenti ya Uganda esobodde okusaasaana kumpi $1 trillion, ssente nnyingi nnyo. Era ballot papers zonna zaatuuse. Bannakibiina kya NRM ewakisa abanoonye ssente ez'abaweereddwa bazzeeyo ennyindo y'enkata abamu bafunye emitwalo 12 ne bayomba. Naye nga Kampala bafunye miliyoni 5. Tetugenda kubutwala fenga wakiso tubuganye. Nyongera kwebaza munaffe twegaseko tutambule ffenna mawulire agabuutikidde okutusaako ag'akawungezi kano nze Ismail Nsubuga nga ndiwo ne mulungi Mebo agenda okozesa obubonero. Ag'akawungezi kano katugatandike ne ng'ebulayo ssaawa busaawa okutuuka ku Ssekukkulu abasasi baffe bayiseko mu lufula ez'enjawulo okulaba embeera eriyo era bino bye baggyeyo. Mu lufula esaba ku Port Bell Road Abakinjaaji bategeeza nti ente z'entono wadde ng'obutale bw'ente obwali bwasibwako kalantini bwateebwa nga Fred Ssennyimo buli lukya amyuka ssente bwa lufula bwannyonnyola. B'ennyama leero eri wansi nnyo abantu baavu eri mu gumu 2 gumu 3 ekitafaana na Christmas za bulijjo bwetu beeyimiridde. Bagamba ogumwenya badduka buddusi. Kuno kuffe lwalinga lwa mugano era nga abantu abasinga pulogulaamu zaabwe bazikutula lwaleero, naye eky'omukisa omubi titwesanga nga mu nteekateeka za Mukama twava mu gwa 3 paka kati gwa 12 ebyenfuna mu ggwanga luvannyuma lw'okugwa abantu bakyalina mirimu. Kitegeeza nti naffe abatunda ebyokulya tuba tuserebye era abantu balina ssente. Ey'embuzi ebadde ku mukanana asubula ate aguleyo okulya emitwalo 2. Basabye KCC okussa mu nkola bye yasuubiza nga yeddiza obukulembeze bw'obutale. KCC omulanga okujja okutuukiriza ebyeyama mu maaso g'abaana abantu b'enkulembera nange nsobole okuma obuyonjo bw'ekifo kino n'okwongera ku mutindo gwakyo. N'abakulu mu kibiina ky'NRM bagabidde ennyama abantu ba mu ghetto nga bakulembeddwamu Hillary Musoke Kisanja. Bagabye ebitundu okuli Kaleerwe, Bwayise, Mengo ne Kisenyi. Kino kitusanyusizza nnyo lwakubanga bakomanda abayabadde beetoloddemu naye nga wano besi wozze abavubuka mu Makerere 3, Makerere 1 n'abavubuka Bwayise bandi wano bakuŋŋaanirawo. Kisanja bakira akubiriza abantu okukuuma emirembe. Efe tukimanyi nti ennaku enkulu edda tuweerezayo ku munno akatono k'okola ki netugamba nti kafuneyo akatono tugabanaako mutememu awaka haafu awaka kiro buli omu abaana baffe bali bootegedde bafuneako okukola ki akokulya. Ate abatuuze n'abakadde ku kyalo Kisoobe Ndejje mu ggombolola y'Ennyimbwa mu disitulikiti y'Oluweero basanyuse oluvannyuma lw'ekkanisa ya Living Word Temple Nateete okubawa ennyama gye bagenda okulya ku Ssekukkulu. Omusumba Samuel Nninde asoose kubabuulira njiri era n'asaba abalina kye balina bawa abali mu bwetaavu ng'abalaga okwagala kwa Kristo. Abantu bangi baagala okugenda mu ggulu naye oyo munnaakuliraanye eryo ly'eggulu lyo. Tewali kintu kiyinza kusikisa bwakabaka bwa Katonda nga kwagala. Essaawa zino kye batukoledde okugabira ku nnyama abantu b'omu Kisoobe ssanyu lya maanyi era tutendereza Mukama Katonda ayongere tugabirira. Tuli mu ndwadde ya COVID netuvunye bannamukisa batugabirire n'ekitongole kino kigabirira tebakoma okubagongera okugenda mu maaso batugabirira ssanyu lya maanyi gye nti nanze vice chairman w'abavubuka ekitundu kino Red Face. Webajja Mukama abaddizeewo.
Ate ssentebe wa NRM obuvanjuba ye Captain Mike Mukula ayanukudde bannaddiini abeegattira mu mukago ogutabya enzikiriza mu ggwanga abaleese ekiteeso eky'okwongezaayo okulonda ekirwadde kya COVID-19 kimale okukakkana. Mukula asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku Sheraton wano mu Kampala. Olunaku olw'eggulo ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala era ssente wa Joint Christian Council Dr. Cyprian Kizitolwanga yawadde obubaka bwa Ssekukkulu yasabidde gavumenti eyongezeeyo okulonda waakiri eggwanga limale okukakkana olw'ekirwadde kimunaabya mu ngalo ekya COVID-19. Yensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno waakiri emyaka 3 embeera emale okukakkana. Ssabasumba yategeeza nti ssemateeka nga bwe yataganjirwa omulundi ogwasooka ne bagikwatako ne ku mulundi guno eddemu ekwatibweko Pulezidenti Museveni ayongere waakiri emyaka 3 okutuusa ng'embeera eteredde. Edda bagamba togikwatako gikutteko kati nga bwe twagikwatako edda twongere n'okugikwata awalala. Kati olwaleero ssentebe w'NRM buvanjuba Captain Mike Mukula ayanukudde Ssabasumba n'ategeeza nti eky'okwongezaayo okulonda tekikyasoboka kubanga abantu bataddemu omusimbi muyitirivu nga n'abamu bayinza okuzirika. Naye ndowooza eyo ndabira ddala nti ejja kutuleetera ebizibu kubanga kaakati bwe tutuuse gavumenti ya Uganda esobodde okusaasaana kumpi trillion emu, ssente nnyingi nnyo. Tugende mu maaso tulonde era okugobera amateeka ne obulagizo minisitule y'obulamu bw'esobodde okufuluma. Asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza ku Sheraton Hotel mu Kampala ng'akkiriza nti kituufu obulwadde bwa COVID-19 weebuli naye tebuyinza kulemesa kulonda kugenda mu maaso ng'awadde ekyokulabirako ekyensi ez'enjawulo ezitayika okulonda omwaka guno ate nga beewaabwe gye businga. Bweyongera naye tegutiisa nnyo ng'ensi ezimu ng'eza Amerika ezikayita mu kulonda n'amawanga amalala ne Tanzania. Awabudde nti Pulezidenti bw'abulwa okwongerwa emyaka 3 Ssabasumba gy'ayogerako kijja kulaga nga yayagala ennyo entebe eno era bw'atyo naye n'ajuliza obuwaayiro obw'enjawulo mu ssemateeka wa 1995 obukkiriza bannayuganda okusuula akalulu mu buli mbeera. Ojja kwereetera ddala okwekalakaasa w'abavubuka n'abantu abalala bajja kugamba nti no eyo Pulezidenti Museveni ayagala kukozesa era atidde okulonda era ayagala kati akozese n'amateeka oyo asigale ku bw'obufuzi. Ekyo ojja kuba ng'otadde eggwanga lyaffe mu kizibu ate ekirala. Amaliriza ayagaliza bannayuganda Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Bo abaana bamulekwa beegattira mu kitongole kya New Chance to Live Ministries boolesezza ebitone ku ngeri Kristo gye yazaalibwamu ng'ebula ssaawa yokka okutuuka ku mazaalibwa ge. Akulira ekitongole kino Mathias Mitanda agambye nti abayizi b'okutandikawo ekitongole kino ekikuuma abaana bamulekwa olw'embeera gye yakuliramu nga teyalina bazadde. Bayefuba n'abamutongoleza mu ggombolola y'Emyanzi era nga wakubona mu disitulikiti 5 ezikola Wamala. Abaana balabudde abantu okwongera okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Omwami Kadomola ategeeza mukyala we Namazzi n'omwana waabwe Sabbuuni obutabulawo ku mukolo gw'okunaaba engalo buli ddakiika ng'ova kukwata ku kintu okwewala ekirwadde kya coronavirus. Mitanda ayogedde okusoomooza kubasanga ng'obutabeera na kifo kigazi mu balabirira abaana bano ebikozesebwa n'ebirala n'asaba gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo okubadduukirira. Tweyongerayo n'amawulire agabuutikidde abamu ku bannakibiina kya NRM e Wakiso batiisizza okuva mu kibiina kino nga bagamba nti essente ezaabaweereddwa okunoonya akalulu kwabadde kwejjako. Bannakibiina kya NRM abakungaanidde ku KR Gardens e Wakiso okulinda ssente ezibaweereddwa okunoonya akalulu bagenze ennyindo y'enkata oluvannyuma lw'okutegeeza nti ssente ezibaweereddwa ntono akulinga okwejjako. Bano balinze olunaku lwonna nga n'abamu batuuse kudda waka nga bagamba nti ebyasendeka babiveeko. Abalala bakira essuubi lyabwe liri waggulu nga balowooza nti bagenda kuddeeka n'omutete kyokka kibabuuseeko bategeezeddwa nti bakansala ku disitulikiti baweereddwa akakadde kamu $50,000 olwo bakansala abakiika ku munisipaali ne baweebwa $50,000 ate bakansala ba town council divisions n'amagombolola ne baweebwa $12,000 zokka. Naye nga Kampala bafunye miliyoni 5
ate bazifuna lwaki kampala efuna ssente nnyingi ate nga ffe abeewakiso tufuna ssente ntono ate nga population yaffe eri waggulu tukwayera kansalazi okulinnyirirwa tetugenda kubutwala fenga wakiso tubuganye basoose kwekoza nga batazitwale kyokka ne bajjukira olugero lw'abaganda olwatezifudde adda na lusogo nga bebatolotoma ng'obusente obaweereddwa butasobola wadde okukuba ebipande byabwe ebyayozebwa mu kwekalakaasa omwezi oguwedde nesente zinakateeka mu posters zikubisa emirundi 3 ku ssente ze batuwadde naye tewayimirira bagaba bonna obanoonyeza onoonyeza pulezidenti onoonyeza mp onoonye chairman LC5 naye omunoonyeza nze nyina emiruka gyange 2 nkozesa kadde kamu olunaku mu balonzi ssente zitapeebwa nga zange omwogezi b'NRM Wakiso Muwanga Lutaaya basabye bakwate ekibaweereddwa nga kino mukama waabwe kyasobodde okubawa n'asekerera n'abeetunzeeko saako abasinza ebyabwe olw'akalulu tetugambangako candidate genda otunda amakago ojjokwata ebbendera y'NRM ne kuno kubakwasiza tuwulidde omulimu gukyali munene ebipande byabwe baabyokya abamu ku bannakibiina bakira bakuŋŋaanya mu bibinja nga tebyewadde mabanga nga n'abaala ogwa ssente gubawoobye masiki ne bazeerabira Kizawire yakusakidde eggulu lino ku Olw'Bukedde TV. Kale no bannaffe mukyakukkuluma lwa ssente naye ate mwerabidde ekirwadde ki COVID-19 bwe tweyongerayo bannamawulire nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya Uganda Journalist Association U.J.A baagaliza abantu olunaku lw'amazaalibwa kyokka ne babakuutira okwekuumira mu maka gaabwe nti kubanga bajja kubatuusaako buli kye beetaaga okumanya nga bayita ku mikutu egy'amawulire nga kaweefube ono agendereddwamu okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. Bino bibadde ku kitebe kya U.J.A Wane Kawempe. Bannamawulire bagasse eddoboozi lyawamu okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 batandisewo kampeni y'okujjukiza abantu obutaggwamu olw'ennaku enkulu omuli okugenda mu byalo n'ebirala. Njagala tubeere abantu abeebereramu nga bwe tuva wano tuteeka ebyo ebiragiro ebyateekebwa minisitule y'ebyobulamu mu nkola. Basiira abantu kwekumira waka nga bakubatuusaako essenyirira ku mikutu egy'enjawulo. Naffe tujja kukola ogwaffe okubatuusaako amawulire gonna nga bwe gabeera mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo. Mafia Sulukunda akulira ekibiina ekigatta bannamawulire ekya Uganda Journalist Association ku nsonga y'okuwandiisa bannamawulire abanakola mu kulonda kw'omwaka ogujja ategeeza nga akakiiko aka Media Council kateetengeredde olw'okulemererwa okutuusa ebyakalagirwa omuli okubangula bannamawulire okubadde bannamawulire kakiiko abwe n'ebirala. Tewaliiwo National Institute of Journalists natukkiriza nti n'ekitongole tekiri composed nabwo kito tekisobola kuvaayo kulungamya abantu ng'ate kyo tekiri composed. Tukkiriza tosobola kubanga oli musezi ate nga gw'olwanyisa b'oyita abasezi. Tusaba bannamawulire bannaffe obutagenda mu maaso nakutiisibwatiisibwa kw'ekitongole kino. yaladde Kayunga Margaret kikomeko nga yakulira akakiiko akalwanyisa COVID-19 Kayunga agambye nti omuwendo gw'abakwatibwa obulwadde buno bali 56 mu disitulikiti. Mu Kayunga bwenjogerera wano tulina abalwadde 54 ku tulina 13 nga basatu. Ategeeza nti okumanya embeera babijjiridde n'abasawo 7 ate bajjinja abalwadde bannabo bakafunye. Bino kikomeko bitegeeza munnamawulire wa Bukedde TV. Kubanga kati ekizibu ekiriwo obuvunaanyizibwa buli eri ggwe nange okulaba ng'ekirwadde okyewala. Yomeka wa ssente wa NRM Kayunga Edrick Mwangi teyenyambirwa n'abafuzi abawangwa mu kamyufu ka NRM ne bakumonga beesimbye okuba namuligina nti bano bandivirako NRM okola obubi. Kana zijja kutukosa nnyo ebitaliimu ate nga abazireeta bagamba mu ba NRM bategeera nnyo njawukana manya NRM kikyeri abo enjawukana bazikomye. Ebiweereddwa ng'abantu 526 be bakwatiddwa COVID-19 okusinziira ku ibalo lya minisitule y'ebyobulamu ebifulumiziddwa nga abakafa bali 268 bo abalina akawuka kati wonna bali 3,110. Josephine Lunkuse n'ekibuuka lumu be bakusakidde eggulu eno Olw'Bukedde TV. Kale mwebalire ddala abasasi ba Bukedde TV1 ku dakiika zino 10 ezakayita ku emu ey'akawungeezi tugenda kuwummuzaamu katono tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. We wish